Bobi Wine togeza n'owa Mary Flavia Kadi abanupu batabuse akatambi ogenda kubanga okafuna maasawo ebive wakingisaha nabyo sibirungi n'akatono. Calvin Kayanja agamba munangirekerawo okuzanya stanti ogenda kubanga nako akatambi okerabirako maasawo. Bobi Wine naye amusuubiza okujja ne muwala we omukulu Namagembe Rape bananga ali lubuto asuuliridde okuzaala kyabakoze omwana wa Fibike bananga abantu obusungu bungi nnyo mugamba mutya mwasibi mutya bantu bange kabaka mwanga banange naye mwina maasawo nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna bimba nteekayo wano ku Suvia News Extra ninyongera okusabirako mu mwenna abaradde abakosefu nti sabayisa kya mukama ate kibatuukeko bamikuwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga ogobe ku by'okugenda bweru mukwano nga bakulya buli ssente z'obanga oli Uganda oba oli bweru naye ng'onoonyeza emirimu gibuze mukubireko ennamba y'essimu era wate wamma agenda kulombera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bajjajjabisa ddagala lya butonde bakubireko toddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeereka era nga nyongera okujjukiza gwe wenna ayagala okulangira business sweetheart namba weeryawo ya WhatsApp nga tengojja tukyogerako nga tulanga business nga bantu bakuba business maaso oba okitegedde ekintu ekyo munnange amawulire gasoose ne gasaturatinga nga gagamba nti concert ya King Saha munnange bagikansolinze naye ng'ekyamazima abasirikale bazzeewo ne bagamba babadde bazimba stage tebaddamu kugizimba munnange naye gye bisembedde ng'ate bamaze ne bamukkiriza ndowooza wabadde waliwo ebitateredde kati King Saha n'agenda n'abitereeza ne baddamu ne bamukkiriza okuzimba stage naye maaso wano waliwo yakirengedde obulala nnyo era akubye King Saha ndowooza amukubye kayondo ku muntu sooka omulabe wano Calvin Kayanja agamba mwezo sitandi kubanga okuva ejjo wonna wonna abadde azikola Saabakoddomi Manisuru sitanti nga zifuuse sitanti bw'ate bakukutte wakisekka bw'ate ekivulu poliisi ekijjeeyo ffe tukimanyi bulungi oli mukoddomi teri ayinza kukugaana kutegeka kivulu mu gavumenti yeno wano muli gwammwe era ffe tubagenda mpola bw'ovuma abantu mu mabaala bw'okola otya teri agambako wano muli gwammwe Manisuru ng'ani ayinza okwerijjamu omukoddomi Saabakoddomi Manisuru mbuuze ngenda kuyimba ennyimba 10 eza revolution nze neewuunyiza ne gavumenti gye mwagala okujja mu buyinza okukkiriza okutegeka ekivulu ako kankubye encuku mutukubye wununu gavumenti nga mwagala kugijja mu buyinza nebakkiriza ebawa obukuumi mutegeke ebivulu naye Omunnayuganda alina eriisa ejjogi osobola okwetegereza n'olaba abantu bano ovume Museveni oyimba nyimba 10 za revolution Uganda ebulidinga n'oyita abantu erugogo nga bw'obasolooza mu Uganda ebulidinga ebintu bibi nnyo oyisa abantu banywe bbiya tebo za bukadde busatu okuyingira sente bweziti mu Uganda ebulidinga Bannayuganda abanaku lwaki abantu temubayita kujjako Museveni Manisuru lwaki togamba abantu bakusange Nakasero oba Entebbe mubayita mu bivulu kyovola baseewuunya gavumenti kubakkiriza kutegeka bivulu kubanga nategedde neyakitaddemu omusimbi omungi kibeerewo neyakitaddemu essente mbu yejje neemuke Omunnayuganda bw'olitegeera nti gavumenti teyinza kutambula butambuzi yokka nga tewali opposition ojja kunnoonya nkutwala ebweru ogenda okole oba okwate enkumbi ogenda olime okoleko ekyamakulu mu bulamu bwo Manisuru avuma gavumenti avuma obuko Manisuru yayimba akayimba akalungi akatubonga naawe mweyubula muti bwe muli mu gavumenti bwe muli mu opposition Munnayuganda omonako n'agoberera zekyovola Calvin nja kusigaza omutwe gwange bwe kuba kufa naye nja kufiira ku mazima sijja kukkiririza mu opposition ekolagana na gavumenti eyo sijja kugikkiririzaamu opposition evuma gavumenti ate gavumenti bwegiprotectinga wagongulabirawo nga muzannyo gw'abamafiya
Lwaki abantu temubakuŋŋaanya kujjako Museveni mubakuŋŋaanya kubasolooza? Bw'atyo Calvin Kayanja ye munnange akakasiriza ddala nti King Saha abadde ali ku stand naye nga bambi tebadde stand ebintu bibadde biri serious nnyo kubanga abasirikale bazzeewo nga balina ekibaluwa kiwanvu kiti nga bagamba munnange eno gundi teri mu mateeka ffe tetubimanyiiko naffe olugambawo ne tulutwala King Saha munnange show ye bagikoze eki bagigaddewo ne twebaza Mukama nti ate bamaziri bamukkiriza munnange sigenda kulwisa nkuvuze butereevu paka wa Fibike mukyala Nzola amasaka banga nga tukweka omwana we katolina ku lwaleero omanyi omwana yamukolera business atunda bugoye bw'abaana bato abadde ali ku live ne wabeerawo omwana we amuyisaawo naye munnange muwono maaso nina akatambi ng'omukyala ayogerera omwana omuto atalina kyamanyi atayogera atavumanko ku bantu kwegamba eri awo malayika ya Katonda naye sookolawo omukyala ono omukulu ebigambo byayogeredde omwana. Maama bulijjo ninda omwana affe bimulabe nga mmanyi waakabi nnyo gana agatamago. Maama ndoza n'ekitima kijja kuba kikyo. Mukwekamu biki mbunze nfudde. Kati yo Kanzola yagaa nti kweka omwana. Kankubuuli okweka omwana ye bizinensi yammwe. Bona omujjayo bajja bba wa smile desmerit. Bazira batya? Investment. Nkategezeza. Investment mugende mukuba obulango. Kati okwekamu okigana amatama. Bojja kungo bya maka gano ne banne abakazi mulina ebizibu oli awula mungi wampacha luyi kino kye kiwo omusajja emmere kimugulira engoye kyokka kikweka omwana gwe kyajja mu lubuto lwakyo lwakasajja ndaba agatama nti mwagala trendinga wabula omwana amuziga agatama oba n'ogutima gugo obwe musibisiza abantu ndoza naye bw'anaakula n'asibisa bato banne annange awo nno we tuli baddiya ananga abantu balina obusungu abantu bakola obusungu ne ku mwana omuto atayogera atalina kyanyize nibanange kiva ku ky'omuntu okuba ng'olina obusungu ng'onyiigira buli omu ebyo nga tubitadde kubala enkubuze butereevu paka wa Bindeeba mukyala Rape Bindeeba Kokuteyiro ate mulowooza talina olubuto olukulu era asuliridde kuzaala era nga bamukoledde surprise ya baby shower olwo navayo ne mbagamba munnange nno Rape alina olubuto lwalinga myezi 4-5 awo we ne bagambye ne mulyoka mususanze olimba olulabyewa alina omwana omuto gwakyayonsa nga yamuzizzaako obudde ki ne mbagamba bannange alina olubuto kati mwabanvuma kale mumpe ssente mumpeyo bannange ku ssente kuba mwanvuma wano ne munsusa naye nga akatambi kalina mu maaso Congra, come and sit down, baby girl. Are you ready to do Mukyala Bindeeba ayinza okuba munnange ng'ate ye yasazeewo adde mu kifo kya Chosen Becky naye abantu abasinga mu video ne mu complain nga Rape olubuto nga tewatulaga simanyi biki ate olw'omwana yasooka olubuto walutulaga buli kimu kyonna okuva lwatandikira paka gye yazaalira bannange luli yalulaga ne muvuma amaalo ne mugamba si yasoose biki n'omwana tojja muzaala bulungi era gye byaseera gye byafundikira omwana yagenda muzaala nga takuze eki nga tatuuse katuno yasalawo asirike naye najja ne bagamba n'omunnange Rape alina olubuto wano ne munvuma ate nga bituufu kale bwe tweyongerayo ewa King Saha munnange yakedde matulutulu ate okugenda ewa pulezidenti we amuwe ku mikisa munnange era yamukutte mu ngalo n'amugamba nti agenda kujja ne muwala waffe ono omukulu Namagembe nti Namagembe wana King Saha wamala okuyimba akayimba ka mulirwana konsati ne bagiggalawo kuba omwana wa president aba mazolaba ebimusanyula kati mwabasigadde mu munoonye gye mugoyinga emuyina mu maaso wano si bigambo byange emuyina wano Bobi ng'abyogera semumanyi nti nno weetala wangi naye nsaba naffe tukkirize tujje tukuba endowooza genda kujja ne muwala wo Namagembe yansabye ayagala oluyimba olwo muliraanwa bwe luggwa ekivulu ne bwe kiggalawo era sebo zijja nange kutuula ku mmeeza yange ngalungi His Excellency naye mmeeza agikonfaminze ati pate ketandike abantu bategeeza nti bajje nga banyumye mbagambye bajje nga banyumye mbagambye bajje nga budde bukyali ate mbagambye bajje nga bangi kyabwedde taata byonna mbibagambye tusaba busabi Allah atuwa wele mungi fe abaagala okukeera otukoze otya oba twagala okwewala ajja amuffe nsaba tukeere
munana muba mugudde emiryango tugenda kugulawo sawa nya kikiza munana mbasi namekinze shuwa buli kimu ne bana basotuka musoke mufulume nabagambye nya denderayo boy baba basoka ne bafuluma kunyabi kandi mekulu isasebo assalamu alaikum wa rahmatullahi tunadamu sibu amen. Bwatyo munnange Bobby amaze okutegeeza nti agenda kujja ne bebi waffe ono omukulu Namagembe bw'agenda okujja naye yagala akayimba kamulirwana balina bonna akayimba akamulirwana nkagala nnyo simanyi lwaki era nno kwe nasinga n'okumanyira King Sahaba naye nenga byebiragambye olumala okayimba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Mary Flavia Namulindwa onono nga yali akola programu oluyimba lwo ku Bukedde TV wano yavuddeyo ebweru era ng'ensonga y'emuleesi yazze kwesimbawo ku Bwawumani MP Egomba kyokka bo bannanuupu abamu bakiganye bagamba nedda singa Bobi Wine anakkiriza ono omukyala ne yeesimbawo ajja kuba takoze kwenkanya kubanga amaze ebbanga ddene nnyo tabeera mu ggwanga lyaffe Uganda embeera abantu gye babonaabonamu gye bayisibwamu tagimanyi bo basaba awo omuntu omulala kale kali nenga si Mary Flavia Namulindwa akatambika ina maso wano tukutaddeko amaaso tugenda kuswala nnyo ng'aba NUP singa okkiriza Flavia Namulindwa ne yeesimbawo tugenda kuswala nnyo ate tubataddeko amaaso tubalaba sitera kukkiriziganya ne rego suspect mu nsonga ezisinga ne ku luno tuli ffenna Flavia Namulindwa nkwagala nnyo era mbadde nkuwagira Bukedde sikujjonka era gamba nti biki sikulinaako buzibu bwonna naye ensonga y'okubeera nti wagenda mu America gy'okolera gy'osiba gy'ozaalidde toli ku ground tomanyi biruma bana Uganda tomanyi ki mulekerawo okukozesa erinnya lya NUP ne kaadi okubeera nga mulwana n'okuyisaawo bye mwagala owulira owangula akalulu omala olinnyoddeyo America olisivinga omusaala buli mwezi nedda Flavia Sokobeere mu Uganda emyaka 2-3 uddemu esimbewo 2-3 mu emeka yes toyinza kugamba nti obadde obeera mu America olinnyoze direct tonabeeramu na mwaka gumu tomanyi biruma abantu bakukyalo gy'oyagala kwesimba tomanyi na bifaayo n'oluguudo lwe bakoze eggulo tolumanyi banaye tubeere sirias aba NUP Uganda nizibaleme kutukozesa nkiddamu ne nkyogera Flavia sikulumba naye nedda sooka obeere ku ground otegere ebiruma abantu b'okukyalo kyo beera mukola ku mirimu nga bw'olaba Seggirinya twagenda okumuwa MP ng'amaze okulaga ku bwa kansala kyasobola okukola atambula yeekalakaasa alaga buli kimu Flavia sooka obeerewo NUP si kiddukiro ky'abaagala kuyisaawo bye baagala kuyisaawo nedda era Bobi Wine tukutunuulizza amaaso singa Flavia Namulindwa mumuwa akalulu n'awangula obwa MP namala n'alinnya ennyonyi n'addayo mu America tugenda kuswala nnyo ate tugenda kubatya nnyo basajja mmwe Flavia nkiddamu nti sikwasiga nti sikwagala sikulumba naye mulekeraawo okutulimba Flavia sooka obeere mu Uganda emyaka 2 be on ground obwo bukodde bwe mutukola omala okutukuwa akalulu omala Kazibe Bashiri bye yatukola twabiraba yava buviku ledi eri ne yeesimbawo talwanirira abantu takola ki ne tumuwa akalulu yali azzeemu n'alabika Bashiri Kazibu azimba amaka gaggadde simanya myalirira 2 so Flavia Namulindwa sooka obeere ku ground sooka obeeko byokola wisi tukirabe sogedde mu bubi tesirumbye no NUP tuswaleko n'abantu abannayuganda muggule emitwe baleme kubakozesa nga mbwa no avudde mu America mbw ate ngenda ku bwe MP really to be honest nedda
byebyo nno ebiva ewa Mary Flavia Namulindwa mbufunze bo abantu abamu si basanyufu olw'omukyalo ono okugamba nti yeesimbewo weewaawo abantu abamu bakyagala naye naye bagamba nti amadde amazaakabanga nga tabeera mu ggwanga lino erya Uganda kitegeeza okunyigikirizibwa kw'abantu embonaabona gye babonaabonamu tagimanyi buno obudde kubanga mu Amerika aluddeyo yazaalirayo n'okuzaalirayo abaana era bo bagamba nedda Bobi Wine amukkiriza ne yeesimbawo kijja kuba kale nga kibakoze bubi nnyo byansuso munnange bwe tweyongerayo ne Gloria Bugi olunaku olw'ejjo abaddeko mu Comedy Store munnange naye nga yeesaze bitya era ayina message gy'abaweereza mwe mwenna bafaanizi be abamwagala bannange bafaani nammwe temwetuuzaako omukyala yavayo n'agamba nti Gloria Bugi oli mulungi oyimba bulungi naye maama engatto z'oyambala olwolumu tezikutuuka n'ozambala nga bigere biyiseeyo naye manyi yekayeka yakimanyi ndagenda okulaba n'abaala nga nabo bavuddeyo mbuka omugambe kufa abadde yatulemerera bw'atyo munnange mwana muwala Gloria Bugi yabagambye nti abaagala nnyo nno byansuuso n'ekimanyi nammwe mumwagala ne maama buli lunaku ebbina lyeyongera bweyongezi omwana naye ngaabwe tweyongerayo omuna yeekubaana era abakola P7 nonno muganda wa Carol Nantongo bambi naye akoledde ddala bulungi era nga yafunye point 11 mwana akoze bulungi naye angenda kwebazaamu ekyensuso Kabaka Mwanga ono tumanyi bulungi nnyo ye yaleeta eŋŋombo naye gwe nanyirira oyo nno munnange munnalakayi munnange eyo kati Kabaka Mwanga we yakoleyo eŋŋombo munnange n'afuna abantu abamuleeta mu kibuga Kampala era kwe yafunira omwami JB ne mukyala we owa Info Trust ennaku zino ge bavuma gwe bagamba nti eyali yeetundira mu ddoola munnange n'omwana akoze bulungi era ng'ayitidde mu second grade akoze points 14 kale bannange nze nsanyuse kuba omwana yajja eno ng'ali mu ng'ali mu P6 ekitegeeza ono omwana abikuba nga yasomera mu kibuga nga yatandika mu kibuga yali badde akolera ddala bulungi nnyo kubanga abaana bangi basinze ate nga batandikira amasomero ga bbeeyi naye kati nga womanyi amasomero g'omukyalo kwegamba nze nsanyudde munnange bwe tweyongerayo ne Hope Shufa weewuunyisa omwagalwawo olunaku lwaleero bamukulizizza mikwano gye amazaalibwa ga birthday ye naye ayina ebigambo byayogedde ng'akaaba bulalanya agambye nti ye byamusukako abantu bayagala kyokka bo tebamwagala bakoledde ebirungi tebamusiima wabula bongeza ate kumukuba kumunyikiza mu ttaka wano siyina tewali kinene ku byenkoledde abantu ndesibanko na sente nga yange kuba ne mba nsaba Katonda mugamba mpa benefiti ng'abalala Mukama wali okusasula obudde bwonna kati tugenza okujja babuuza abo abaana nze sikukulira sente kyobula omuntu waba mubi nga ninaani asobola okunkola buli kyayagala tugenza okujja wano nga mbagambye sente ze nnina mba nabanyumiriza dda mumanyi nno bampadde zino ne zino kubanga dasimi bakinnenyeza naye sisobola ngenza okugamba nga nabo nabagambye kati nga balabe ndi mu malwaliro ulcers biki naye mbagamba mumanyi nno bampadde ssente nga naye tetugulidde bantu byakulya nga kinnuma so sibangako na ssente mbunkukuta nze ssente yange nsanyuka njigaba yes nsanyuka mpaako omulala however small nsanyuka ngasa omulala kati nkugambye ntya nti bambi omwami yakutte akakadde ke n'akampa kati oba naamugasa ntya kati kinnumiriza omuyiggira emirimu nfuuka ow'omugaso gy'ali nkugambye njagala okugasa abantu okubeera ow'omugaso sikitwala nti waffe mukwano gwa gaadi yabadde alina okumpa
kubanga bangi benkoledde olina bankoze ebintu byesobola kunyumya bingi nenga nembye bakoledde sina kukyemujjako nze ne wendi wano nsanyuka ng'omuntu gyali oba ne musanga mu kintu ng'akikozesa nakimuwa wadde ye yanjagaliza kufa nze nyine eŋŋombe egamba mukama nze nzanye paati yange mu kifo nze waliwo abantu abankola ebintu ne nga mukama kabeere ng'oli yakinkola bwandikedde butya nga nze shifa nze akola omuntu ekintu ekyo kale kabakikole nze soke kyembagambye nti nja kutuuka amawulire nga koowe abantu tebalina nsonyi kukozesa bakozesa ebbanga lyonna nayagadde